ku nsonga z'ebyokulonda mu kibiina ky'NUP akayitibwa Election Management Committee mu butongole katandise okusunsula bagenda okuwa kaadi mu kibiina kino era nga batandikiddemu abo abaagala okuba nga tibakwata ekibiina ky'NUP kaadi mu bitundu ebya West Nile, Kigezi n'ebitundu ebya Wakiso, era nga abamu ku abo abagenza okusobola okuba nga tebasunsulwa abalabiddwako kwe kuli omubaka wa Paalamenti akiikira ekitundu eky'obuvanjuba bw'e Busiro mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Mined Lubega Sseggona yakazibwako akali amaggwa awamu n'omuyimbi Masasi Walukagga akali ekifo kye kimu n'abalala bavudde mu bitundu ebitali bimu. Oluvannyuma lw'okuvaayo abamu ku abamaze okuba nga tebasunsulwa mu mbeera y'okubabuuza ebibuuzo ebyekuusa ku kifo ky'ababaka ba Paalamenti beetaaga basinzidde n'olwoka beewaana ng'ebibuuzo babizzeemu bulungi era nga buli omu anonooza nti oba oliawo kinaaba kikyamu okumuma kaadi ey'ekibiina ky'NUP mu kuvuganya okwabona okusembedde. Wakiso sigenda baswaza ndi mukyala mumaliri ate akaluke tugendamu kakumalirira ndi mukyala amanyi okukunga amanyi okumobilizinga amanyi okuorganizinga ng'omusomesa amanyi okutrade nze enkambi ate nga bannawakiso balaba nkola nze omulimu gwe mbasaba bannawakiso gwakubateeseza ensonga nnyingi zitutte mu Paalamenti ya Uganda. Nze mbasaba bannayuganda tubeere bagumu kubanga tukola bye twabasaba. Sooka nandeza Juliet ndiroya mukyala munnamateeka amateeka nja kugainterpretinga nja gakola ate nja gakolera bantu ovudde ne kwekyo Juliet nanteza mbaddengawo nga nnwanirira ekibiina kyange. Abakakiiko bayinza okuba bamubuuzizza miliyoni 8 ze bakubbako mu motoka zaali zigenda kukola ki? Oyo sijja mumalirako biseera deni ne mukwano gwange omuyimbi Walukagga oyo sijja kumwogerako naye ndowooza asooka agende yeetereze. Nasomye ebintu bingi nnyo ng'ebifunye omukisa guyinza okwakuzeeko nga kimu naye bisigadde bibadde bya general knowledge olina okubeera updated bakubuuza ku bintu bingi nnyo nekyotaloza nti bagenda kibuuza gwe kiwayiseeko ng'ekinafu bakola ki bakikukya nsonga nnyo. Tewaliwo omuntu afulumya kapiteeni mu kisaawe ng'ate asambisa abiri gombe ne gateeba. Enteekateeka eno ejja kweyongerawo n'olunaku olw'enkya era nga tulindidde abantu ab'enjawulo ababa banaasunsulwa mu nteekateeka eno. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda mu kibiina ky'NRM kalangiridde mu butongole nga kagenda okuddamu okuteekateeka okulonda kwe kaayimiriza gye buvuddeko era nga kuno eno kwali ku ebifo eby'enjawulo naddala ku bukiiko bw'abavubuka okuli abantu 10 abakiika ku bukiiko bw'abavubuka, abantu 9 abakiika ku lukiiko olw'ebyobusuubuzi oluyitibwa olwa Entrepreneurs Reach n'abantu 5 abakiika ng'ababaka ba Paalamenti mu bitundu eby'enjawulo ky'oyinza okuyita region. Wakati bati abakulu okuva mu kakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ky'NRM batubulidde nti enteekateeka eno yakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ogw'omwenda omwaka guno. Ambassador James Kinobe ng'ono kamiisona okuva mu kakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kino babadde nga yogerako eri bannamawulire olunaku olwaleero atangazizza enteekateeka yonna engeri gy'egenda okutambulamu. Ebifo ebigenda okulondebwamu byebifo 10 ebyakakiiko akafuga abavubuka kubanga mujjukire ekyali kirondeddwa tribunal yakisazaamu, ebifo 9 eby'abanoonyi abakwata ensawo ebyensimbi entrepreneurs kubanga ekya ssentebe kyamala okujjuzibwa nga abalala bavuddemu, n'ebifo 5 eby'ababaka ba Paalamenti abakiikirira regions zaffe. Olunaku lw'okulonda 19 September 2025 nga bulijjo okutandika ku ssaawa 4 abantu bateekwa okuba nga bamaze okutuuka awagenda okulonderwa, kusoma amannya g'abagenda okulonda kugende mu maaso nga basoma linnya ku linnya mu nkalala za district. Okulonda kugenda kubeera mu district 151 eza NRM era nga ze zimanyiddwa ng'ezigenda okubeera polling centers. Okulonda kwonna kujja kubeera ku ssente eyo era oluvannyuma lw'obunaava mu kulonda okwo bijja kuweerezebwa